naye nga nkuyimbiridde okujja okolako naawe. Omanye ebintu bino ebya interview si byangu. Mutuyita naye ne mutulebusa. Tubayisa ku kyabayisizza. Ne mutuyisa ku kyatuyisizza ne tulebuka. Saagala kundeguza. Kale. Abalabi ba DJ Boaz mbanereza nnyo ku programu yaffe eno. Bale mwebale nnyo kwekuumira ku channel zaffe, mwebale kulaba video zaffe era mwebale kubeera nga mukomentinga ko sano bako obutali bumu. Erinnya DJ Boaz nga bulijjo akomyewo okulabika nti tunyumyako nammwe munyomero waffe nga butera okubatuusaako wano na wali. Ku mulundi guno eggwanga lizze lifuna ebintu ebyenjawulo mu politics kw'ossa ne mu music industry yaffe yawa ne Uganda. Naye nze sijja kusala gwonna gwe naabansaze ku mulundi gwe tugenda tutambulira nnyo ku music industry owaffe kuwa gy'avudde nawo watuuse. Olwaleero nina omukulu omu amanyiddwa ennyo naawe abadde tamumanyi nsuubira ojja kummanya olunaku olwaleero. Nga bwe kiri nti ebiseera ebisinga tetulina kuboogerera. Oli musajja Buganda era oli musajja mukulu weeyogerera. Weewaawo. Abantu beeyanjulire amannya oba erinnya nga mu Buganda bwe tugamba nze Seeguya Franka naye ng'erisinga okumanyikibwa eryankazibwako lya Franka Dunia. Nze Franka Dunia. Era Franka Dunia ne bw'ona ogenda ku YouTube ne bw'ona ogenda ku mikutu gya media gyonna lyeririyo. Era bwe nkuwulira ng'ompisa erya Seeguya nkakasa oba ommanyi nnyo okuviira ddala eri mu buto ye twatigomyanga ffenewo ku kyalo. Abaakuyingidde kiwanvu? Batanyingidde kubanga lyange ndyagala nnyo. Ati lyewuunyisa okubanga omuntu ali kuyisa oba oli awo gw'otasuubira. Gwe sisuubira mwekanga ng'ambo ye omuntu oyo twali tubaddeko naye mu kutigomya ffenewo ku kyalo. Bw'atyo Franka Dunia nze nno bwe mumanyi agaseeguya era nago waliwo abagamanyi. Nkwaniriza ssebo nange okusinkana wano nno we bayita ku platform ya DJ Boaz. Esebo era abantu bange bakwesunze nga bwe beesunga abalala naawe bakwesunze okulaba ssebo. Nange neeyanziza omukisa ogwo okunkyaza. Tutandikirewo wennyini. Oli muyimbi? Ndi muyimbi. Okay. Oyimba music kikaki? Music wange ali mu kadongo kamu. Music omu ku basajja abayimba kadongo kamu ne tumugumiza mu ggwanga wano. Kitegeeza oli musajja muyimbi wa kadongo kamu. Esebo. Otandika ddi okuyimba? Natandika okuyimba emyaka janja tunyumyemu awo kuba mwanvuko. Era ojja okutandika okukifuna nzije mu mwaka gwa 88 nga walamu muzeyi wange yabulwa school fees akuwerera nsoma P6 nabulwa school fees okumala mwezi bbiri nebeerawo nga ndowooza nnyo mulimu kigwe nnyinza okukola nga nkuze okusinziira mu maanyi gange mu bode yange. Naye olabikanga wali musajja mutono. Bwe natandika okirowoozaako awo we natandika okulowooleza nga nina abayimbi bendaba. Omuyimbi omu gwe nzijukira obulungi gwe nalaba yali Gerard Kiweewa. Yali akyali mu eggaali njagala ekozeeko. Olwo yali tannalufulumya. Ayinanga oluyimba edda. Kyalinga nga kivulu nga bazannya omuzannyo baali ne Bernard Nsubuga. Muzeyi Bernard nga bamala filimu ne bayimba. Bernard Nsubuga si yayimba. Kati oluyimba olwo sikyalujjukira bulungi ebiseera ebyo Kiweewa lwe yayimbanga. Abateesi ballo. Olwo lwaluvannyuma. Naye bwe namulaba ne ŋŋamba omuvubuka oyo wayimbidde nange bwe nkula nsobola okuyimba. Olwo oli mwemeka? Ng'olwo nnoonyereza ki kye nnyinza okukola nga nkuze nga sikozesa maanyi mangi naye nga kyenkola kyamaanyi. Oyakulya kirini mmane. Nga kyenkola kyamaanyi
kya bwongo bungi naye ng'ate sikozesa mifumbi okufuna nkuwulira. Awo ne ntandika okulowooza ku kigambo ky'okuyimba. Bajja emirundi emeka? Nabalaba omulundi gumu natoloka na butolosa awaka. Wa mu kyalo ku kitundu ki? Taata wange yali headmaster. Nga tuli mu kasomero baali bakayita Kamuli. Busoga? Kali eyo side y'erumpe weeyo Kiwoko. Wakulira kichegeza wakulira kekiwo. Ne mutolokako. Bwe ntoloka ngenda mu katawuni bakayita Lumpewe we baali. Nga bajja ne bazingiza ebikaali. Ne mbalaba. Ngamba bulijjo nnoonya omulimu gwe nnyinza okukola nga gw'amaanyi ng'ate sikozesa mifumbi. Kakati awo okuyimba ne nkwagala. Otandikirawo okulowooza okwagala okuyimba? Bwe ntandika awo ne ngamba nnyinza kutandika ntya. Ne ngamba naye ab'endongo bano tebatuukirikika. Kanzireyo ntandikire wansi ku ngoma ne ngenda ntema enku. Lindako. Okuyimba wagenda okulaba nga kuzibumu okutandika. Okutandika okukuyingira mu mba kyekyali ekizibu naye munze kyali kyangu nakiwuliranga nga kyangu. Kati osala amagezi? Nensala amagezi ne ngamba kantandike n'eŋŋoma nengenda nentema enku nga njagala eŋŋoma eno ekubwa eŋŋoma ezo utandikira awo okuyimba eyo kubanga nabo bayina mu kapaati ako mu kibiina kyabwe bazanya katemba kugundi ku stage. Ngamba wano nange wenyina otandikira. Bwe ntema enku nenziweza ne bazigula mba nakasasulako ku ngoma nakasasulako 2 taata nanzizaayo. Sokolindeko watemanga enku ng'ekiruubirirwa kugula ngule seeti y'eŋŋoma. Lwaki tewasobola kukuŋŋanya lumu ssente ogule lumu nzani okugulako emwemu? Nali mwana muto nga n'emirimu siina sinnatandika kukola. Weyiriba guno naguli. Kati naye sayidi ye Nakifumene ewa maama waaliyo akabira ako nga kalimu emiti mingi kogwikiriza. Ne ŋŋamba mu luwumulo olwatuuka ne ŋŋendayo okuwummula ku kyalo bakiyita Buzirandulu Nakifume eyo. Ne ŋŋamba kanteme enku zino ebyalo byo byonna sibitegeera nzitunde. Era enku ezo nzijukira naziguza omwami bamuyita Mukiibi nannyini Christex eye Nakifuma. Mwaka kyogwo so ku lukiiko lwa Buganda Mpulira bamuyita Muzaŋŋanda mu 8 era olwo tuyingidde mu 89. Awo kyalina abayimbi beweegomba b'owulira ku kaseti? Ate awo nali ntandikidde ddala okwegomba abayimbi bangi nnyo kuba neegomba Basudde. Otambulyako mu bigere bya Basudde? Ne ŋŋamba luliba olwo nensisinkana Basudde. Era natemanga enku ezo nga njiiya oluyimba lwange eno njiiya ez'eŋŋoma njiiya olw'akadongo kamu. Lindako ebiseera ebyo wayiiya yadde tewali busobozi ku likodinga ze wayiiya okyajjukirako? Nkyazijjukira ez'eŋŋoma nkyazijjukira empaamu. Andi nagambye kati otandise okunyimbisa. Mpaamu kubanga kati goba wasobola okuyimba ku nnyimba nga Florence Namirimu ng'abo bwe bayimbanga bembulyako nange. Bw'oba wasobola okukola ekintu ekyo kitegeeza obuba okyazirina mu mutwe kitompaamu. Akati awo nasooka nenjiya oluyimba banyange bowulira ku TV ne ku radio yenze kati gwolabako atudde wano olwaleero n'ebirala bingi. Awo tuli mu 89 ngera omuntu atandika ezo za ŋŋoma naye okugendera ku ŋŋoma ki? Kidigida nga kigenderako bulungi. Abamanyi eby'eŋŋoma kati awo bo baba bafunye edda tune. Kidigida kino ekyabalokole. Okubyeyo ku lw'akadongo kamu. Olwo njiyiza olw'akadongo kamu. Olw'akadongo kamu nasookerako. Naye nga tuzzeeyo wali kali akayimba
akayimba kako koyimbye kayina oluyimba pakatambulira naawe leka wakopanga lwerwani oluyimba lwa Matiya Luyima olwa Sepiria Mulumbe lwa Sembuuse waliwo akatundu we lutuuka nga lunaatera okuggwa olumbe tulutuuse tulumaze akatundu ako kategedde abavubuka b'oku Kikuuta osimanyi nduulira anti kakati ku nsi kuno okujjako abantu okwerimba nti ebintu ebisinga biri mu ssaako bimala ne bidda ne biyita we byayita bwe twetooloolera oluusi ebijja bye tulowooza nti ovumbudde kipya ogenda okulaba nga bwe wavaayo abeera amanyi obulungi oba ajjukira obulungi ngaga nti waliwo omuntu eyali bw'atyo eyakola ku kintu ekyo so naawe okujja mu mindisizo kijje mu mindisizo waliwo tooni gy'ofuna nga tomanyi oba wagirabako oba wagiwulirako oba yali mu mbeera ki naye nga wabaawo ekikugira nga era ntuuka n'okulowooza nti oba kye bagamba nti oluusi Katonda atukomyawo bukomya nga waliwo okwo okwebbulula muzungu kyayita reincarnation nti n'akomyawo n'akuzzabuza mu flesh mpya mubiri mulala naye nga waliwo okwo kati omwoyo gwo gusobola okusika ku kintu noddayo omulamu obukadde mulinga yakikola ninamu n'okulowooza nti oba oli awo bwe bibeera eze nakyenfuna ennyo nga tuvudde nakyenfuna ennyo kyenneewuunya neneesanga nga ekitundu kyenngenzemu nakijjamu naye nga simanyi nabwe sijjangayo n'omuntu oyo namuyiseeko jjo naye nga tekibangawo ebyo tubifunaafuna mbulamu naye tetumanyi gye biva Katonda yamanyi wayinza okuba waliwo mu biseera ebyayita mu 1800 tonumiriza naye nga kiyinzika okuba tomanya nga mu 1800 wali musaale nnyo ekyo kyoyogedde kituufu otuuka awantu olinga ajjukira kyakuleetawo ogenda okulanga notokiremerako naye nga dunia bwetyo ebeera livaasi ya myoyo okuba akayimba kakadongo kamu oluyimba lwakadongo kamu olusookera ddala paamu awo tuli mu 89 leero nze nze okunyumya eno emboozi gye ndeeserere wabula olunali musajja waffe akyalina nnyoko nkuwulira ngenda okuwulira nga akyalina nnyoko kyalina nnyoko kayimba bwe kali awo lwali luyimba kamanyi naye keerabidde era bwe naluyimbamuuko mwannyinaze omu naŋŋamba nti ate kakati okopye byabasudde dama mpemu mpulire n'endusa zaamu dama olumpemu nfulanko olwaleero nze okunyumya eno emboozi gye ndeeserere wabula sikyabijjukira naye bwe yaŋŋamba nga nakaluyi yakola yininga 8 nti ate oyimbye byabasudde n'endusa zaamu kyenva nkwata ekitabo nengenda nengula ekitabo neŋŋamba kakati ngenda kuyiiya ebyaddala tuli mu 89 mu 89 sister wakugamba nti bino byoyimbye byabasudde tekijja kujja kakati kyenva njiyo oluyimba olulala nga lugamba fulanka w'abayimbi nzuno nze mbatuuse nga mbalamusa nti muti eyo olwaleero nja kuyimba kubanga nenyiye webituuse nange ndigeya abageya bannammwe ab'olugambo baabo mwena mbagattise nzaawo ntyo ffe mutunyiye mmwe olwaleero kambasojje kubanga sikisaawo ŋŋaanyi bannange wenzijidde ntuuke n'okubyanja nga musukkiriza abange mukusetulamu amaka mugasuula ab'emikwano n'ab'eŋŋanda ye naddala abakyala bwe gutuuka kummwe ne gubula kawalamula bwe ntyo awo ne baŋŋamba nti kakati oli oti naye eyo yali yange njiwulira naye nze simanyi be nakopanga nange bwe kyanzijiranga osabula anti lwali lutalo nnyingira ekisaawe nanyina kuvuganya abo abakirimu olwo obuyimba bwo obuyimbira beeka mbuyimbira beeka nayinangawo mwannyinaze gwe neesiganga ennyo nga gwe nsooka okugamba jangu kuyimbiremu ate nga nkukuta maama talina biwulira walina omuto ku myaka emeka egyo
twasomanga tuli bakulu ndowooza awo nali kinaana mwenda nali ngenze mu P7 nali ndabika mpezeze emyaka 16 wali mukulu nali mpezeze 16 P7 ya myaka 10 naye ebirowoozo byali bikulu kubanga olwo okulwana okwo kwonna nali nwana kulowooza ku kyamaaso ndikola mulimu ki ogamba nti emyaka 16 wasobolanga okuyimba ku baagalana goti gwe kiza wayangwa n'okwagala abakazi kati experience ogijjawa nayangu obalowoozaako naye saayangu wabafuna ano nakuwa ekitone otyo tuli mu 89 akomaze okukayimbamu bakusuuse ate bansuuse ate muzeeyi agamba nzireyo okusoma nzizaayo okusoma musajja azudde ogenda okujja ssente atodde mu kusoma kubanga olwo saagaana kusoma naye nali ntandise omwekengera nti muzeeyi wange ono essaawa yonna alemererwa nga luli bw'abadde alemereddwa bw'alemererwa ntandika butandisi na kino kumbe kitone kye kyali kintakula olwo opalapalanya nga kitone kye kintakula otyo era bwe naddayo mu ssomero kinasookera ddala kweyunga mu kwaya y'essomero olwoze ku ssomero kiriika muli ate olwo taata wange baali bamuwadde transfer nga batututte saidi y'e Masuuliita essomero baliyita Kiziba Masuuliita kiri mu Busiro eno mu Busiro musaza lya Kabaka eri Busiro yeri Masuuliita akati mu kusoma ekiziba nasanga waliyo competition zogenda okuyimba ku Papa owaddala Papa wano erubaga kati simanyi bwe yajja bagitoza Papa ng'amasomero mpulira neko ina yakayimba nze nina olw'ennyimba baleetanga za set piece nga twalina omusomesa baali bamuyita Mr. Sekamanya kaakati nga yatendeka essomero ng'era nina goberera nnyimba ze yaleetanga naye nga jjukira nga nze nina target nti nziyimba kubeera mukugu mu kuyimba nfuuka omuyimbi bwe ndikula ogenda mu ssomero kati kufuna maloboozi kuyiga nabibulamu n'eŋŋoma neneezuula nga nzimanyi era awo nataataaganyizibwamu kuba nali njagala nnyo okuba eŋŋoma ate nga ngimanyi kuba waliwo ogigula ate njagala nnyo okuyimba nsobole okufuna eddoboozi Mr. Sekamanya gaatendeka ate nali njagala nnyo okumpaana nga njagala nnyo nze mbeera solist mu ssomero okulembere era ekyo bwe bataakimpanga kyannumyanga omutwe era n'okirwanyizira omanyize okuva obuto ekintu kyensinga okwagala buli wembeera njagala okubeera nga nze nsinga saagala kunsinga kitegeeza edda omwoyo gwe gwalinga gusinga era myoyo egyakomawo ogwange gwali musinzi saagala kunsinga akulembera njagala nnyo okulembera njagala nnyo buli kyetukola nga nze nkulembedde ogamba oyagala olaga abantu b'okulembera nti bino gwe wabireese era bwe twagenda nalwana nnyo okulaba nga nze mbeera solist kyaba mala bbanga ki netugenda ku Papa omulundi ogwasooka awo netuyimba oyingidde stage balangirira 89 balangirira solist asinze nga yali muwala baali bamuyita Alice nga weekabojja simanyi oyo namulaba ku Papa era namujjako nempalana navayo nga mpulira obutalangirira nti nze nsinze Alice yakusinga nantwalako ekirabo kya solist asinze ndowooza gaali maloboozi okyali mukalu towanika nooti ali maloboozi yali active nnyo mubutuufu yali active yali mukalu nnyo okunsinga era nekinnuma era namuvuguma nengenda nemulumba nemugamba gwali sinakwena yalina kwena
anti waliwo awo omulwanyi yali lakwena yali owomunsiko nga kaka olwokuba ye yali alisi nange ne mugatako erya nakwena ng'ekivumo ne mugamba gwalisi nakwena tuyombagana osinga otya okunsinga ne mugamba omwaka ogujja tukomewo tulabe oba ononsinga era ne mwegwa ekyenda naddayo olwo oli musinia olwo naddamu P6 mu 89 kubanga nali njitudde taamu 2 nga sisoma second term ne third term n'olwokugenda mu kyomusanvu kakati saali nagenda mu kyamusanvu walina kusigala mu P6 mu 89 omwaka mulamba mu gwekyenda n'oyingira P7 ku myaka 17 naye nga tageti yange kuddayo ku Papa Ponsi sinkana omwana oyo nyimba mpulire olwalisa ateberezebwa ye emyaka emeka simanyi yali muwala muwanvu naye sinza kulimba myaka ayinza okuba yalinga mu 15 oba 14 ngeri jege nti ebiseera ebyo twasomanga tukuzeemu ateeka okuba yali awezeze 15 oba 14 kyenda muddayo netuddayo ku Papa Po awa traininga nnyo na traininga nnyo awo namuvaaka manya mukuwumula nga nze nawakanga ne bantuma kwoza sowaani mbeera mu kuyimba era nga kiyombesa nnyo maama gwe buli kisaawa obeera mu kuyimba tugamba towulira oli mu kuyimba kumbe ekitone kintakula kaakati era bwe twaddayo laba mba ndi ku stage essomero lyaffe lyeriri ku stage tugenda tandika ne bagamba ekiranga ekyenjawulo musooke muyimirize ne bagamba abasomesa mukkirire ku kayanja era muli ku Papa Po mukkirire ku kayanja ate mukuuma abaana bammwe abaana abakkiridde okuwuga waliwo agudde mu kayanja nekiteteganya obwetegefu bwange bwe nalinzizeemu nenfunamu okutya oyambadde uniform ya ssomero era twalinga mu uniform z'essomero mpale nnyimpi ekikalu otaddeko galubindi ezaaliwo byebiro ebya galubindi kati ondaba ne galubindi zizze bukulu maaso kugiramuuko kifu ate era sizibeera nazo nze nzambala nina kyensoma mpulira bakumaze okutataganya bantataganyizza naye ne batuyamba ne batugamba ne tusooka tuva ku stage mumulamu kumpi eddakiika nga 3 nga bakyatereeza 2 ne baddamu ne batuyita n'ennyimba era bwe baatuka okulangirira ekirabo nakitwala alisi ne musinga nekimuluma ayinanga luyimba ki kati luyimba kyolwabaliisaawo lyoke mulye oluyimba nyimba ezo zaali za set piece kubanga ku nyimba zenzijukira sikyajjukira bulungi nyimba z'amasomero ezo kubanga nzijukira baatusabanga oluyimba olwo Mr. Sekamanya yaluyiyanga n'alututendeka ne tuyimbirako n'oluyimba lwali lwa Fire Bongole Lutaaya Today It's Me nga buli somero mwajjanga n'ennyimba 2 oluyimba oluyiiye n'oluyimba olwalinga olwalingawo mu biseera ebyo oluusi nga kubaako n'emizannyo nga babaawo thiimu gye babawa nti muzannye ku kino yakubadda kuba oŋŋamba mu 9 mwamuyimbangako era gwe mwaka gwe yakyakiramu ennyo gwe yalangirira obulwadde 9 era amasomero twazanyanga omuzannyo baguyitanga rido ogwa rido nga tuguzanya mu masomero nga muzanya ku siriimu okukendeeza siriimu kakati twayimbanga n'ennyimba ezo ezamuzi nga tuyimba nga buli somero lijja liyimba oluyimba olwo Today It's Me Tomorrow Someone twaluyimbanga kakati ne musinga oluzungu lunsumbuwa okuluyimba onzanyisa nze nasoma bwe nnyuma ebyo tolowooza nti ate saasoma ate nasoma
nineyongerera ddala waggulu. Otyo mukyendo mumaze okufuna akagoba mukalidde mukazizza namusinga emasuuliita lutuli ku papapo anti mukazizze masuuliita tukazizze masuuliita St. Pius Kiziba n'alyoka akunyoola bipasikalamu ebingi nakuyiira najja n'abingiira ne mugamba era kati nkusinze tugenze musini ate tunadda naye olweyo dro ate dro etya ati uyakuba isooka naalya nze ogwange gwembala nze nasinga nagambye nze sagala kunsinga ate kati owaana ate nze sagala kunsinga nze nasinga oyagala kukulembera nze nasembayo okusinga olwo nze mba nasinga tuyingire secondary awo ebiseera bye waliwo nnyimba ki mu kadongo kamu ezikuba mu kadongo kamu mukyenda ku bayimbi betulowooza nti be baaliwo waliwo oluyimba lw'abasudde olwo mukyala Mugerwa alubamu ya kyenda lwali lwafulumako mabegako naye awo lwali lutunda nnyo nnyo waliwo olw'Amatiya Luyima olugendo lw'e Masaka nalwo lwali lutunda nnyo ebiseera ebyo mukyenda naye nga zonna era zaali z'emyaka gy'emabega naye ng'awo ze zaali nga zitambula nga ze ziriko baali bazafuluma ddako nga zafuluma zijja zikuba naye nga olwo zikyaliko kubanga va ku zino hiiti zakati ezammwe hiiti z'omulembe gwakati za myezi 4 nga hiiti eweddewo kakati emabega awo tubadde ku Kinnawolovu kati ekyaliwo anti luli hiiti yamalanga emyaka egiwera 5 nga lutambula hiiti Mukyala Mugerwa paka 95 si kyokka yasukawo Mukyala Mugerwa kumpi ayingiridde ddala mu kwagala mu kuyingira eno mu gya 2000 nga akyakuba buli ng'akuba nga buli nga kizibu otambula ebyalo 5 nga kambuuze ebiseera ebyo ebyekinana mu 9 mwafunaga muti access ku music oyo kubanga nsubira yalinga mu cassette yalinga wajju ku box oyo mukadde nnyo oyo Samuel yalinga wa cassette okusinga nga compact kubanga FM tezaaliwo ebiseera bisinga mwalinga temuzikwata nyuma kwatanga short wave short wave tezaali za wano yalinga Tanzania eyo wano twayinanga Radio Uganda nyimba zavugiranga ku kiwama mwalina cassette nali mwana we Headmaster osomesa yagula cassette nali mwana we Headmaster nga tulina cassette tusobola okuba ne cassette tape twazigulanga abatembeyi bayitanga bazitambuzanga ne library zino zalingawo ezitunda tape library zaaliwo nga zitunda tape eza music tape yafulumiranga ke nyimba mmeka zateranga kuba 6 3 olw'obuwanvu bw'ennyimba olw'obuwanvu bw'ennyimba anti twayimbanga ne tunoza abantu bayimbanga ne banoza si bino ebyokukookoonyaako kaakati kyenjagala okwongera okumanya mu 9 ovudde mu P7 ogenze mu secondary ogijoiningirawa secondary nagijoiningira Kyaggweeyo essomero baali baliyita Kalagala nga mungi olwo ng'ate taata wange bamugabyenga Headmaster ku Kalagala ku ssomero ly'Ekikakanya kaakati essomero ly'Ekikakanya tewaaliwo secondary ng'eri ku ssomero ly'e Kalagala naye nga kumpi na kumpi nga half mile we wali Kalagala primary ne secondary ng'ate taata ye ali ku primary y'Ekikakanya kitegeeza wasomera nnyo masomero taata wo mwe yabeeranga nnyo gwe mwana omukulu gwasembayo mu taata wange ndi mwana wa 2 ate mu maama wange ndi mwana wa 3 mama mukulu ko taata
mama agenda okufumbirwa ewa taata wange yali ayinayo omwana ab'ekivubuka ab'essomero ng'ayina eyamulalula mu ssomero kaakati n'alyoka ajja ewa taata wange n'azaalayo mukulu wange omulenzi n'azzaako nze tuyingire secondary ekikakanya ekikakanya we yakuwa buzibu ki mu music kakati kikakanya teyampa buzibu bwonna mu music wabula tageti yange eri ey'ennakifuma ey'okuyimbira ku ngoma ntandike kagurupu kange ak'engoma ne katemba yafa olwagula engoma zojjukira bbiri ate nazigula bbiri ate nzirese eno ziri wa maama tezaali wa maama zaali wa maama ate eno banneetaaga okusoma ate nga nange okusoma nali nkwagala naye nkigumira ne ŋŋenda ne nsoma naye kye nakola bwe natuuka ekalagala kye nasookera ddala mwesi wanu kwe kukuŋŋaanya kakwaya ak'abaana abeesi wanu nga buli lwe tunyuka classes nga tuyina okukolamu wali practice yaffe ne tuyimba kiri ekimirimiri era nekikyalimu n'essomero taata mwe yalinga asomesa ng'era mbayiyiza ennyimba nembatendeka wayiyanga ne ku nnyimba z'amasomero nnyo era awo obusomero bwali butulinaanye nga buli ssomero lineetaaga bwe twayimbira mu masomero mu 2022 awo twakuvanga nnyo zibuya api tusanyusa abagenyi baffe tusanyuse nnyo okubalaga ezo ku supiikide wayiyayo oluyimba olw'essomero ogamba luno dwo baana baalukuba kakati ab'ekikakanya nabayiyizaako oluyimba nga lugamba kyekiseera olwaleero ekyokubebaza abo bonna batugjeyo mbiro bino okusitula embeera mu kitundu n'okukolera essomero ng'eri eryagalwa nga nze nduyiyaabawanga abaloboozi amawoomu wabangawo abasobola okugakulembera nenjiyayo olulala nga lulimuko gospel naye nga era lwa ssomero luyimba olwo lwalinga andabe anti emyaka miwanvu bijjukira oba onyumya ebintu bya mukyenda olwoyo tuli mukyenda mugumu tugenze mukyenda mugumu nyingidde secondary tuli mu secondary ndi mwesi wanu ntendeka aba primary luyimba nno ndwerabidde bwe lutandika bwe naalujjukira njaddu kuyimbira ndwerabidde music career ey'akadongo kamu tukulengera ekikakanya ku secondary egootaana naye ofuba nnyo okusigala ng'okyali ku mulamwa gwo omulamwa gwo nali sigusuula olw'ensonga nga neekengeera nnyo muzeeyi okulemererwa oddamu kuyiiya luyimba ki okuddamu okuyiiya ng'ovudde ku luli lwe wali oyiyiza emabega olw'engoma eŋŋanda n'olwo olw'akadongo kamu oddamu okukubayo oluyimba kyoga kati kanjiyiyeyo yezo zaggwangayo ennyimba andi kakati nina we sikubuulidde ntandise okwagala osemberera basudde nkyali ku bya ŋŋoma bategeka empaka zino kati mwe bye muyita awaadi walingawo entegeka babiyitanga ITI twalina ekibiina ekitutwala bakiyitanga ITI tuyita ebyapamawadi nga bwe zaawadi olwo bayongeramu ku improvingamu ku standards naye byatandikanga nga zaali mukonaawo ku town council nga batuleeta mu categories abazinyi ab'amazina ag'ekinansi ab'eŋŋoma ab'emizannyo ab'akadongo kamu bwe nawulira nti ab'akadongo kamu baakubaayo ne mmanya awo basudde tajja kubulawo ne ŋŋenda muswamira awo musemberere nsobole okumwebuuzaako awulireko mu luyimba lwange olw'akadongo kamu lwenjiya olutalo luli olufaanana olulwe
Dulirwe nakuyimbidemu nti Franco lwaleero nze okunyumya eno emboozi gye ndeesera eri wabula njagala muyimbiremu ampabule wabule mu layini ye oluyimba nno ndowooza lujjudde njiyiza peegi namba ey'ekitabo kya 32 peegi namba naye nga olwo bw'oba oluyimba olumalako budde ki nga osobola okuweza eddakiika 5 teziwera lwali lumpi nnyo kubanga bwe namuyimbiramu yaŋŋamba yanga ojja kuyimba bulungi towayiyiza bubi naye akati genda oyiye ebitundu ebirala ebyenkana bino by'oyiyiza ebirala ebitundu 5 obigatte ku kino ebitundu 6 byebitundu 6 oluyimba lubenga lujjudde zidashika 14 yankutula omutima anti nali njiyiza layini 30 nga nze ndowooza luyimba luwezi layini zino zape zino ezo 30 naŋŋamba genda oddemu oyiye ebitundu ebirala 5 nga byenkana nga kino amaninga muzibu era obikwate mu mutwe awo ojja kuba okoze eki lw'oliddamu okunsisinkana awo tulyoke tukubiremu jita naye ojja otya ofuna omukisa oguba kuba abasajja balinga baserebu abo abantu si babi ffe tubafuula ababi abantu batuukirikika abantu b'omusaba okwogeramuuko naye tayinza gaana nze okusinziira nga bwe ndaba abantu ku biseera ebyo basudde okuba nga yali musajja mututumufu nandirowoozeza nti teyakuwanga budde naye olukujjukujjaka lwolina lwakuleetera okufuna akisesi gyali oba abantu abalala bo bakifunyemu obuzibu naye nze mu Uganda wano sifunangawo muyimbi ankaluubirira kusinkana nga njagadde omusinkana kuba ndi mwetoowaze eri omuntu gwe nnina kyenjagalako ate jukyo ina ne slogani yo yagala kusinga njagala kusinga kati omuntu ayagala okusinga mba nina okukola okuwaayo omuwendo gw'ekyo kyonna ekyetaagisa ntuukirira omuntu anandeetera okusinga gitegedde kakati nafubanga kubanga nalina kyenjagala nekyenwanirira awo tuli mu kyenda mugumu kyalamugerwa kwali alugendo lw'e Masaka ate Sebatoono muzeeyi Sebatta namutuukirirako naye nga mutuukiridde nayimba dda ng'ayina ofiisi yalinga awo saidi enajja nankumbi awo nga ofiisi ya ofiisi era ya music nemutuukirirako okwo nemutuukirirako okwo ye tewayimbirako era neteyanga saayimbirako mu Matendo naye olina ebibiina byoyimbirako najja n'ebibiina bye najja kakati okuyingirira ddala music okuyingirira ddala ekibiina nasookera mu kibiina kyalina kifuma eyo waliwo omwami baali bamuyita Kabugo Kawulura nga bakoze ekibiina baali begasse gasaawo bakoze ekibiina bagiyita ani yali amanyi gita singers lwaki ebibiina bya Kadongo Kamu byaliko gita singers era olwokubanga bakozesanga gita eno gyolaba ate lwaki bagijja buli omu gita singers buli omu gita singers obaawule kuba eŋŋoma ntebe gita singers kulale gita singers kyekyatwawulanga kubawazi Matendo ne Matendo promoted singers kyekyatwawulanga kuba amadinda kuba eŋŋoma walawo baayinanga ebibiina troop kakati ate era olina okunoonya ekigambo nga abantu bali abagenda okulaba kye basinga okwagala ekinaabaleeta kati kigambo ogamba era mubagitangani abantu baali baagala nnyo gita Kadongo Kamu era gita eyo gyolaba abantu bajagala nnyo omusunyi wa gita abantu abasanyusa kabi kasinga oluusi n'okwagala osinga omuyimbi bw'aba omusunyi nga mulungi nga agikuba n'atagibanyiya nakwegamba n'agibalaga mu mbeera gye bajagalira bamwagala nnyo
wagala kusinga ate artist omaze wayingira biseera ki mwaka kabiina olwo gwali mwaka ndowooza gwa 91 mu Desemba kubanga olwo nali nsigalidde nga okufuna kacyansi mu biseera bya luwummula nga nzize okuwummula ennakifuma olwo wenfunira kyansi n'otendeka nabo naye ng'okusooka okuyimbirako ddala ku gita eri live nali nsoma mu ssomero baliyita Ngogwe Baskerville Ngogwe olwo nvudde ekalagala nyenze mwesittu 92 awo okubiramu ddala twakolamu kefujjaawo ekalagala ku ssomero waliwo obumativu ne bakujjawo ne wajja wabaawo akediimo ku ssomero essomero eryo ne liwummuzibwamuuko ne basooka batugamba okudda eka kaakati ne tujoyininga amasomero agaali gatulinaanye nze ne ŋŋenda Ngogwe Baskerville Ngogwe mpulirayo neyiyewa liri mu Kyaggwe awo yingidde Kyaggwe ovudde e Bulemeezi nyingidde Kyaggwe otyo ejje ku ssomero eryo ejje ku ssomero olw'okwagala okuyimba nali njagala nga nkampeininga bwa okubeera prefect wa entertainment mu ssomero kakati mu campaigninga ngenda okulaba nga yabuliko nga nsinga obwa serebu ku ssomero nenoonya ngeri kije musingamu obwa serebu nengenda mu office nendaba entertainment teacher ne mulimba nti waliwo abalema bazanya emizannyo bakola obukodyo njagala baleeta abaana babalabe ennusu 5 nga bingi nga mbalabye abalema abo batimbye mu tawuni erinaanye essomero bagiyita Nangunga bakoloba abo baalimu olwo batimbye baali tebaneetuuma abalema tubebbere baali beyita ba United Disabled Troop United Disabled Troops so si balema tubebbere olwo tennafuuka balema tubebbere konze bano bennina okuleeta ku ssomero bajje bakole ssente nange nfune okumukisa okuyimba ebyenjawulo nange nnyimbe nabo abaana musoke musinge okola kwalinako kompitita musoke nno akyaliyo mulamu yalina mwana wa Reverand era naye kati ndowooza Reverand lwakuba siddangamu musinkanako era ne gyali mutumidde kakati mu kumuvuganya yali ansinga obwa serebu nze nendeeta abalema ku ssomero namanya bajja wali enangunga Lwakutaano ne ku ssomero nensaba ku Lwokutaano bajje neŋŋenda nembanoonya gye baali Olwokutaano lwe lumu oba wiiki eddako ekiro nga bagenda ku performinga linangunga mu tawuni nze njagala emisana bajje ku ssomero basooke wuwo bajje ku ssomero ani yali akulira gondi neŋŋenda nembasomeramu ani yali agikulira disable baali bamuyita Abdulatif Sali nga naye mulema temwalimu atali disable bonna baali balema kaakati bwe mbaleeta ku ssomero katono nno kingobye anti essomero kyaliggwako nga ndeese akadongo kamu nga balaba abasajja bazze mu mmotoka ate batikkulako byuma bya bandi batikkulako zijjaazi babitadde mu hoolo tewasaba olukusa nasaba olukusa nga bendeeta balema bazanyi ba mizannyo si bakadongo kamu naye nga nze nkimanyi olese balukoba n'abakuba ebivuga balema yali akuba jjaazi oyo yali mulamu mulimu abalema nga si mulema nnyo naye nga mulema kati ngaoyo Abdulatif Sali si mulema ono yeewalula muleme atambula yalinanga akabuke kasimba alinga bali muhezo ng'asobola otuula ku jjaazi oyo n'azisamba n'azikuba kaakati nennyimba bwe nnyimba ndulu nevuga nnyo era awo navaawo n'erinnya ku ssomero navaako nga bampita kadongo kamu maani
wayimba oluyimba lwaffe luliro olutambula ng'olwabasudde ne luli olw'abakyala nyimba zo bbiri nosooka osaanikira essomero mwana n'akuba enduulu noyongera obuyinja mutabani wa Reverend n'akiwulira naye era yansinga obululu kwolwo era yannumya omutima kuba saagala kunsinga yansinga obululu naye olw'okuba nali active baali essomero lyali limaze okunnonda waliwo ab'enkiza abalondebwanga essomero ng'eri mu staff bampadde dde ekifo nga nze assistant we nga bagirabye nti wadde yansinga obululu nenze njo musinga okukola ku entertainment pulira awo ovaawo era kumpi nze nasinga okukola omwaka ogwo era ogwaddako nga tugenze mu senior 3 tebategana mutunulako nze bannonda butereevu yayitewo nentuuka ku kye nali njagala nembeera prefect wa entertainment tegagwasalawo ngogwe Baskerville ziri ku musingi ki gwa bukristaayo awo olyengogwe ndiengogwe okuyimba kugenda maaso eri trupu ey'abalema teyakuwa mukisa na kusaba oba gwogisabe olwo era ate nziramu okubeeyungako ng'olwo bali mu balema tubebbere ng'olwo batandise okugattamuko abalamu kinaye olw'okubanga nali muto baali banneetaaga kubanga babaamu ne bebeetaaga okutuma nga ndi mwangu wa kutumika jangu olete emizindalo jangu ogenda otugulireyo wali sabbuuni jangu genda oleete gita eri wano kakati nga ntumika olina emyaka gyaffe 18 olwo 19 olwo nali nyingidde gyali gigenze 19 senior 3 yawo 19 okuze senior 4 gitulo olina emyaka 2 twasomanga tuli bakulu bino ebyokusomesa obwana obukyali obuto bizze kati omwana amala senior 6 nga alina emyaka 18 anti kyova olaba olw'okubanga gwe musingi kwe batambuliza ebintu era kyova olaba nti ebyagadibe nga lye kati bingi nnyo mu ggwanga abaana basoma bato bapapanga abalina gye balaga tebannatuuka kukola n'omusanga nga ebipapula bimulagira otuula mu kifo ekyo ninga emyaka gimujjaamu tannaba na bizibu bimutuuza mu kifo ekyo kumanya nti kya mugaso alina okikwata nga akalira ninga omusanga mwali era nga yekiraaka kubanga muna alina master bwoba olaba bamenye emidaala gy'abantu tebamanyi bulumi lwa bizinensi bakyali bato bali mu bifo bamwadde wa tawuni kiraaka akulira tawuni kanso ng'eyo naye tanoonyanga ku ssente kumanya bwe bazimba kalina bwemenya kati okulagira grade egimenye tekimutwalira budde kubanga takiyitanga akyali muto enseeno kakati ffe twasoma tukuze ensonga lwaki tukola byakikulu kuba engeri gyotandika okutegeera ku myaka 16 n'omanya kati ate neetaaga kino neetaaga kiri nina okufuna ssente nga situyanye nina okubaako owakabi anti ekyo kwe kiva omuntu akula mu bitundu 3 osobola okukula omubiri ne gukula speed ne wabaawo okukula obwongo ne bukula speed ne wabaawo n'okukula emyaka naba mukulu mu myaka emyaka gisobola okubulira mu muntu kubanga tebagiraba nga byakola emyaka gy'omuwa mirala bwakola ebyekitongolooza muto kumate mukulu kumbe emyaka mikulu naye ebirowoozo byalwawo okkulaakola byakito abasajja bano ab'amaanyi ebiseera ebyo mu music baani bewatambulako nabo oba wayingirako mu bibiina by'abaani bibiina nga byenyingiddemuko bingi wenjagala baani abaaliko bakama abo
era natuukiriza ekirooto kyange nenkolako mu Kabuladda intano eyali eyabasudde. Kabuladda intano ye yali gundi yabasudde kyali kibiina kyabasudde. Ngolo mulimu mukirimu bameka olwo omukyala eyanyingizaamu baali bamuyita Jeni Muzira yafa yaziikibwa Nakafumu awo. Nakafumu Bulemeezi Busirika yali mukabasudde olwo ng'ali gaba keepu gye twakoleranga ne practice ofuna otya omukisa olwo nali ntandise okumanyika nga nnyimba 95 awo 9 muyingiridde ddala leeti eno mu 9 mukaaga kubanga afa 97 yafa 97 kakati Kabuladda intano eyo basudde agenda okufa nga etandise okulangibwa n'okuwulikika naye nga tennakola ki tennavaayo nnyo tennatandika sho zaayo nga tennatandika sho zaayo naye nga etandise okulangibwa. Kakati bw'amala okufa waliwo mwannyinaze omukulu mu maama nagambye maama gwe yasookerako bamuyitanga Nakujja Sansabula era naye nga muyimbi nga muzinyi w'amazina nnyo. Nampita nantwala netusinkana omukyalo oyo Jeni n'atutwala eggaba keepu netukola practice omukulu waali mu Kabuladda intano netutandika okutambula ne Kabuladda intano omukulu ng'akyaliwo awuli omukulu afudde. Kabuladda intano esoose esattuseemu ogenda okuyingira bamaze batuyise eddemu omukyalo oyo addemu gitambuza ogenda oyingira Kabuladda ng'omukulu afudde baleeta emigigi emito tutambuze Kabuladda intano egende mu maaso ne saidi eri eya Kabuladda professional nga mukyala Nakitta agitambuza. Nakitto ogundi ekitubunyamalya Teribaddembe Irene Nakitto ki Aisha Nakitto mukabasudde omukulu gundi alina oluyimba yimba zinzeerabira naye mutegedde simanyi akyaliwo yali mu Kabuladda professional gyali mulamu ambi kutumiddeko nnyo ngenda mu Kabuladda intano mukyala Jeni Muzira yali atukulembera tukotandika okukola era olwo twanonayooko abayimbi abamu ku baali mu balema tubebbere ne tubagatta koloba waliwo bakwini Kyalimpa koloba oyo teyalimu naye abo bayimba nnyimba kiba Kyalimpa bayimba nnyimba zaabwe lwakuba ezimu tezalikodingibwa ate omulembe gwazo mwe temwazimanya nnyo kubanga za mulembe gwaffe ffe twazimanya mu 90s kati Kabuladda mukyala Aisha Nakitto ali eri akakkalabya eri Kabuladda enkulu neyo omugigi omuto mugirimu ne baanira era abaliwo kakati oyo Nakujja Sansabula waali sistawo waaliwo eyatukubiranga beesi bamuyitanga Mugalu akyaliyo waaliwo mukulu eyavanga embika eyo bamuyitanga Nyandi Erabidde so waali Nyandi Erabidde walingawo abantu amanya ganva mutwe naye nga abo kati nga gwe booli leero nti okyayimba tewaliwo bakyayimba leero bakyaliyo nga nabo balina ennyimba ate tuziwulira anti kakati kiri bwe kiti okuyimba oba emirimu gyonna mu ggwanga musimbula muli bangi naye mubaamu Katonda basooloobyamu naye tekitegeeza nti ne bana abatasoolooba si bayimbi babeerayo nga bayimba naye nga tebafunye mukisa abamu babeera ne gundi
financial unstable nga oluyimba luyina lulungi nenga talina sente zigenda mu studio, talina sente zikwata video, talina sente zipromotinga ku medias, ku radio oba ku TV amanyike, nenga gyali ayimba. Kabuladda ogirimu 97 wana emabega wano mu mukaaga 98 emabega wano 94 awo wali kuki awo nno nawumula mu kaawo waliwo emyaka ejali egy'okusoma bwe natuuka mu senior 6 ne senior 5 awo nali bize mu kusoma nosoka omuzendo ngenda mu technical nga ndi bize mu kusoma omaze senior 5 era 97 oyo mwemfumira mu technical okuva mu technical noga kakati ate awo nali mpumuzaamu okubanga nali bize nyumbi okusoma awo ate oluusi ebitundu mwe nalinga nga bwe mutaba kibiina kyakadongo kamu temukutokola nsanga obuzibu olina nnoonya kibiina nga nina nnoonya kibiina. Bayimbi ki abakyala ab'amaanyi bewalabako ebiseera ebyo? Ebiseera ebyo nga b'amaanyi bakubanga ennyimba zaabwe nga b'amaanyi kuba abakyala bo baalwawo ndowooza okutumuka osinga abasajja. Era sijja kulekeka nga bamaama baffe abo Aisha Nakitto. Aisha Nakitto yayimba Sala Boogere wamulabako? Olimba Sala Boogere nayimbako naye ne mu Peking. Sala Boogere afa mwaka ki? Afudde wano jjo myaka gya 2020 naye mu 2021 nayimbako naye mu Peking. Olubaawo amaze okufa Boogere twaliko naye mu Peking era nimutwalako ne Lugazi ng'olunyingidde mu kibiina baali bakiyita Lutindo Gita Singers. Lutindo Gita Singers njingira mu 99 ng'olwo nkoze ne workshop yange yasooka manyi nasoma electronics part 1 ndi makanika mu byamasannyalaze. Oli makanika bana bakanika gundi ebyuma bino ebikozesa amasannyalaze ebyamasannyalaze TV ziwufa TV byewasoma gwe mulimu gwe nasomera era mu technical gw'ofuluma gwe nfuluma 97 gwe nfuluma mu 97 kakati nenkola workshop yange eyasooka ogikozeewa enamawojjolo ku lw'ejjinja nennyingira ekibiina nga bakiyita Lutindo Gita Singers Lugazi kyali kikulirwani ekyate baali yali akikulira baali bamuyita mukulu Charles Kitta era kyaliyo mulamu oyo mutumidde nako nnyo yali mukama wange Charles Kitta mwalimu bayimbi kyabamaanyi ng'ojjeko mwalimu ba Fred Kikomeko yayimba luyimba Peter Bulagala yafa Fred Kikomeko gyali Fred Kikomeko yayimba luyimba ki? Fred Kikomeko naye ennyimba ze yali mugayavu mute yali kodinga saawulira ku recording ze naye nga yayina ennyimba yali ayimba nno bulungi nnyo ng'era asula n'ejjita naye ennyimba ze nsonyiwa okuseka kuba kimalamu amaanyi ngenda nenkubuuza gudole yayimbayo luyimba ki nga talinayo yadde oluyimba olulikodinga temulikodi naaba nga taliiwo mwe recording tegeza muri kodi abatakola ki taliwo ate kati alina oluyimba kyolujjukirwa lwemplayinga kakati waliwo abaali kodi abo n'oyo gwe twogerako yali kodinga naye oluyimba terwakola ki terwafuluma nnyo tezakwatayo yafulumira ku teepu ki teepu bakola teepu yaabwe ne mwami Charles Kitta ne Prosi ziri baggwa obagitanga ntepo eyo nefuluma netambulakaawo mukyagwe ziri bagwa yayimba luyimba naye teyakola ki teyagenda wala nnyo tolina kusamba ya nnyimba z'abantu abo siziinaako yadde ziri bagwa siziina sampo zaabwe kati awo mu gurupu eyo gy'olabe yammwe ani yali agikwatiridde mu music mu kuyiiya n'okuyimba
nga baba bagiyita gundi oyo tasigala. Twalinamu Peter Bulagala ne tubeeramu n'omwami bamuyitanga Patrick, twali twamukazaako Patu Nkufu, yayimba oluyimba lwe bayitanga ekyakuzaala kyekiri kutta. Kyakuzaala kyekiri kutta olusi lwagundwa Gravity. Naawe abo bali olwo oluyimba lwali lwa Patu Nkufu. Patu yaluyiyiza na Mbazira Gita Singers. Bazira mpoze yani? Yali ya Mulongo Katose kandi. Dindako. Patu Nkufu. Yayiye oluyimba lwe bayita ekyakuzaala kyekiri kutta. Nga lutambula nga lwa Gravity. Gravity ya kupalulirwa ennyini. Yaddira biri bye yazza mu tuni zaabwe ez'ekivuka. Soko akubira lwa kitomukwatu babanga anagira aliko ensonga.